Ruben Agaba w'emyaka 23 ng'asibuka Bushenyi y'omu ku bekkokkola akaduukulu k'e Nalufeenya gy'alumiriza nti yatulugunyizibwa ebitagambika okumala emyezi 7. Ono atulaze enkovu za paasi wamu n'akagere ka Naswi kaalumiriza nti baakakuulamu olwala nga bamulanga kulonkoma abasirikale baalumiriza nti baaliko ensimbi ze babbye nga bazikukusa okuzitwala ebweru w'eggwanga. Banteekako nga paasi era emikono gino giraga paasi bwe bazinteeka nasalibwako akaala k'ekigere natulugunyizibwa ebitundu byange ebyekyama. Mu kiseera ekyo engeri gye bantulugunyamu ninkubibwa amaviivi nyina enkovu eziraga mu kukubibwa ennyonnyonnyonnyonnyonnyonnyo nga bw'ozirengera zino. Nali sobola kutambula, nali sobola kukola kintu kyonna. Ruben y'omu ku baali batulugunyiziddwako abeetabye ku mukolo gw'okujjukira olunaku lw'abo abaali batuusiddwako embeera efaananako n'eyiye. Ku mukolo guno Minisitule w'ebyamateeka Meeja General Kahindo Tafire kwasinzidde okulabula poliisi ku ky'okwesobya obuyinza bwayo okutulugunya ababa bakwatiddwa. Oba oli poliisi, oba oli prisoni, oba oli musirikale wa kika ki, kwatisa amateeka ng'ogoberera amateeka. Buli kitongole kirina amateeka n'emitendera gy'oyitamu okukwatisa amateeka. So obanga oyagala okukwatisa amateeka okuggyako obumenyi bw'amateeka tomenya amateeka. Otafire asinzidde ku mikolo gino n'asiima Muhammad Kirumira yali DPC w'e Buyende olw'okulonkoma obumenyi bw'amateeka mu poliisi ekiyambye gavumenti mu kuginoonyerezaako n'abamu okukwatibwa. Kirumira yali mu poliisi bino ng'abiraba ng'ayogera abantu nga tebamutwala nga kikulu balowooza asaaga kutuusa ebintu bwe bigenze nga bikola bivaayo nekirabika nti Kirumira byayogeranga byali ki bituufu. Kyenvudde n'emwebaza okulaba nti ebintu bino yabijjayo yabyogera n'abantu ne batamutwala ne babidiibuuda byali ayogera naye katugenza okulaba nti Kirumira byali atutemyako byali bituufu. Neyanziza nnyo Ssebo Oweekitiibwa Minisita ow'ensonga za mateeka okuba nti nno mutula mu kabineti eyo muri organizinga nti nze whistleblower kati nno bannange mumpeeyo ku kasiimo mumpeeyo ku kasiimo kubanga abasirikale bonna abakulu bali beekwese mu nnyota ne maofiisi gaabwe nga bali kukuza akawukuumi. Kinajjukirwa nti Kirumira bwe yavaayo okwogera ku nsonga eri mu poliisi yaggulwako emisango era gye byaggweranga akonjoboddwako n'eddaala. Naye ekisinga okumalamu amaanyi nti ate be nasetingira ddiiru bo ne bafunamu ate nze bandabanga omuyeekera nze kye neewuunya. Nze sirina buzibu na administration ya poliisi olwaleero naye nze nkyewadde omulimu okukumaakuma bannange bano abatulugunyizibwako na Nalufeenya nga chairman waabwe ow'ekibiina ekyo. Olabika nti bafuna obwenkanya tekiyinza kubeera poliisi wadde neewummuzaamu ng'embeera eyo noone. Ku nsonga za Kayihura okuba nga taleetebwanga mu kkooti okuba lwe yakwatibwa amagye Otafire aliko byayanukudde. The former IGP was a Inspector General of Police, but he's also a soldier. And in our legal regime, there is what we call military law. The IGP is subject to military law as a serving army officer. Yeah. So why don't you allow the General Court Martial and the attendant courts of the law and the legal system of the army to deal with the IGP? Ku mukolo gwe gumu abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bongedde okukolokota poliisi ku ky'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Toa viatu, toa whatever, they throw you on a pickup and immediately no one realizes that you're actually being tortured. Torture in the last 12 months has steadily increased, especially in the recent nasty wave of arbitrary and indiscriminate arrests that culminated into gruesome torture. Munnayuganda yenna olw'okuba tugenda tukola ebintu bino mu kusomesa mu bantu ne ku radio ne ku television nga wano nti gwe bakutulugunya loopa Uganda Human Rights weeri ettabi lyaffe erya Human Rights ne Legal Services nalyo weeriri singa munnayuganda akutwala mu kooti civil court n'akuloopa nti wamutulugunya gwe omupoliisi ali eyo poliisi tegenda kweyimirira ejja kuwaayo buwi omusango guke mu vvi ebinaddirira gwe kukaaba twawanga ntulege. Okusinziira ku balwanizi b'eddembe ly'obuntu ababa batulugunyiziddwa basaanye okwebwa obujjanjabi obw'obwereere nga bwe babudaabudibwa wamu n'okubaliyirira mu budde. Ali Mivule,
NTV Akawungeezi. Tulwanyisa okutulugunyizibwa mu Uganda.